Kyangu nnyo okukola ssente, kizibu ozikuuma. Makyazi ng'otegedde biki ebyo ebikutwalako ssente era nga biki ebyo era ebiyingiza ssente. So ensonga lwaki twavaayo tubeere wano, tubeere nga twejjukanyaamu biki ebyo bye twategeera obukyamu ne tusalawo tubiteeke mu bizinesi wakati w'okubeera nga twasomako basics zokka ne twerabira nti tulina okuddayo tu upgrading emisomo gyaffe abasinga obungi kye tutakyakola oba kye tutwakola. Twasomako oluusi n'okutuuka e Makerere lwali lutalo, oluusi n'okusoma ka digiri ako okufuna akokubiri ebitabo ne tubisuula mu guluka. Kitegeeza oyo yenna yasoma ka digiri akasooka yalaba nga akoze nnyo ate we yavaayo okusoma n'alowooza kukomyawo. So kati olwaleero omuntu yenna okubeerako kyali, okubeerako ow'enkizo, okubeerako owannaggano, kitegeeza tiyakoma kusoma, yasigala akyasoma paka nakati. Kusoma tekuggwaayo, kuli every now and then. Gwe wenna oba wasobola okusoma digiri ye yasooka n'olowooza nti okusoma omaze, bino ebintu tojja bitegeera bye tuli wano bye tusoma. Tuli wano twejjukanya ebyo oba tuli wano tusoma ebyo bye bataasobola tusomesa ku ssomero. Twasalawo tubiseewo, tubinogole, tubyogereko, tusobole okubeera nga tufiitinga nabyo mu this competitive world. Ensi eno ekyukakyuka buli kaseera, enyumira abo abaabitegeera, abaagenda ebuziba ne basobola obisoma. Wano sigenda nnyo buziba mu vidiyo zange, nyina ensonga lwaki nzikomya wakati, oba oli awo eziba zihiitinze nnyo likes ne nkomawo ne nzikolera part 2. Naye abo bonna ababa bakomyawo mu bbanga nga beebuuza what is next, waliyo groups zaffe ze tugenda ebuziba mu kunnyonnyola ebintu wano bino bye mba njogerako wano. That is tulinayo ttiimu eri wansi oba groups ez'enjawulo mwe tusomera ebintu bino nga ttiimu Deep Mind. Era ensonga lwaki mumpulira wano abatuuze bange abo nga mbabuuzaako. Olwaleero tugenda kweyongerayo ku topics zaffe eza financial literacy wakati w'okubeera nga twamala okumanya biki ku ebyo ebitwala ssente nga bizijja mu nsawo yaffe, ne tuddamu ne tumanya nako biki ku ebyo ebireeta ssente nga bizijja mu nsawo yaffe. Awo twali tumanya ebintu ebyo tubadde tubitwalira ku peesi ya muntu omwomu. Topics ze tugenda okuddamu okulaba, tugenda kutandika okubeera nga tulaba topics za kubeera nga tukolera wamu, tukolera jumula nga tukolera wamu, tukolera mu bungi, that is group work oba kye twandiyise team work. Ng'olwaleero video egenda kutambulira ku mulamwa gwa team work. Tugenda kutegeera ekigambo team work oba ttiimu kyeki, tukigende mu buziba. Eggulo twabadde tusoma ku biki ebireeta ssente, ne nkonokolerayo ku properties ezimu nga housing estate oba amayumba ago agakola ssente ge bayita estate, so seasonal housing ze tusulamu. Simanyi eyabakwasaganya ekigambo ekyo n'asobola okubalera nga abakyusa timing n'abagamba nti nno oba housing kitegeeza olina asset. Housing twayogedde nti si asset, ne twogera ne ku kigambo mmotoka nti nayo si asset, wabula tuba tulina okumanya asset kyeki. Ebyo byabaddewo mu video eggulo enkadde yabadde kwataganako assets. Gwe yenna ayagala okumanya assets kyezo endala ezikuwa ssente mu nsawo yo, group yaffe enzugule ya team Deep Mind gye tuyinza okugendera ebuziba ne tusalawo tukubaganye ensonga ezo. Kim Hakims ntumbudde gwali ebweru wonna owakano akazannyo oba owakano ka channel, tukusaba tukwaniriza subscribinga, likinga, commentinga, then bye tunyumya wano oba bye twesomesaamu wano biba bikukoledde, tukusaba obisharingireko ne neighbor. Mwasuzeyo mutya, mwasibeyo mutya. Kim Hakims ntumbudde, sirabira kutumira kutumizi zange wano wammanga nga tiimu esooka ye team Deep Mind, tiimu eddako ye mmwe team Kim Immigrations, waliwo tiimu eyitibwa Kim Cakes and Deco,
teams nyingi nnyo wammanga awo tujja kgenda tuziraba since olwaleero gwe mulama gwa video ogw'olwaleero. So zino video ze tugenda okuddamu okulaba okutandikira ne kweno tebikyali by'omu oba byagamba nti nno olina okumanya kiki ekireeta ssente mu nsawo yo oba kiki ekizijjamu gwe ng'omuntu, wabula kati tugenze mu organizations, tugenze kukolera wamu, tugenze kumanya kiki ekyo kye tuyinza okukolera ewamu nga kitwongerako oba nga tukijjako. Wakati w'okulaba nti no twalaba ku biki ebireeta ssente mu nsawo yaffe ne tulaba tuzikuuma tutya, ne tulaba biki ebizifulumya, biki ebizireeta, okitegeera. Kati tugendagenda tunokolayo emitwe wammanga awo nga okubalansinga ebitabo byaffe nga tukozesa ledgers ez'enjawulo, n'omanya nti naddirinze ne gundi nampa ssente ne gundi. Ledgers otuula wansi noweefumiitirizaamu oba nga mmwe mutula ne mwefumiitirizaamu muyingiza nga ki, then musobola okubeera nga mubalansinga ebitabo. So tujja kulaba ku balance sheet as a topic, tulabe ledgers as a topic, tulabe profit and loss account as a topic, tulabe businesses in particulars nga topic. Tulina businesses mwe zino zemumanyi ezammwe ez'okutuula mu budduuka bwammwe ze tuyinza okuyita nga solo proprietorship, ne tumanya ne joint businesses oba ze tuyita okuyita eza partnership okwegattira wamu, ne tumanya n'ezo long term businesses oba ze tuyinza okuyita project, ne tumanya businesses eza investing oba ze tuyinza okuyita projects. Tugenda kubeera nga tutambula ebintu bingi ne tumanya company ways na bidescribinga luli. Ebyo nabyo n'ebintu byetugenda okutambula oba byenokodde n'ebyokweyongerayo tebikolebwa muntu omu, bikolebwa abantu ababiri, abasatu, abana, abataano. So bikolebwa joint group of people abavuddeyo, ekibinja ky'abantu ekivuddeyo ne kyekuumira ewamu okusobola okubeerako nti kiina kye kiruubirirwa okuteeka mu nkola nga kigenda kukiggusa oba mukitegeera. Kyekyo kye tuyita ttiimu. Ngambe nti ttiimu kitegeeza kyekibinja ekivuddeyo okubaako kye kissa mu nkola nga kiri wamu era nga kiina kye kiruubirira okuwangula, nga kikulembeza idea emu, kikulembeza amaanyi nga gali wamu, kikulembeza okubeera nga kitunudde wamu okusobola okubeera nga kiteeba ebigendererwa byakyo okubeera nga kifuna ebivuddemu ebyessanyu. So kyekyo kye bayita ttiimu, kwe bayita okukolera ewamu, kiba kibinja ekyewaddeyo. Muzimu zi characters eza ttiimu kiba kibinja ekyewaddeyo okubaako kye kikola nga kiri bumu, nga mu ekyo kirina obuvunaanyizibwa oba ekiruubirirwa ng'era kitambuza ensonga emu okubeera nga kigitunuzza owantu wamu, okubeera nga kikola kikigiggusa. So gwe obeera nga bino ebintu oyagala bikola bw'omu, my friend, wano tukulese era audios oba videos nsuubira osobola okukoma kweno kubanga bambi oyinza obutabitegeera anti walwala okukola obw'omu, walwala okubeera wekka. Ze zizi video zo ziri enkadde okutandika ne kweno olwaleero nyinza okusaba n'okoma kweno, otherwise wano tusimbudde. Tugenda kutandika okulaba principles enkulu mu kugavaninga ebintu bino. Teri muntu ayinza kukola yekka nalowooza nti anaamalako. Ensonga lwaki videos zino zonna tugenda kwogerera mu bibinja, tugenda kwogerera mu partnership. Nakolako ku video ya partnership, oba osobola okuddayo n'ogiraba. Partnership kitegeeza kukola ki? Kubeera na muntu ne mu patterning oba ne kubeera na other companies ne mu patterning. Kitegeeza toba bw'omu. So kati tugenda kwogerera ddala real characters whereby zezo ze tulina okumastaringa oba ze tusoma eri mu senior class okubaako nti tulina ebintu bye tussa ku ground. So gwali mu bw'omu agamba nze nkola kange nzekka, nkusekeredde. Kimu Hakims ntuuse, gwe nagambye alina okusubscribinga nyiga akadde ako shirya ndi bubi, likinga, sharinga, commentinga tuve wano. So mu kubeera kwaffe obumu okwo tulaba nga tulinawo abatuyirawo omubiri okulaba nti wabaawo ensonga gye baggusa, batuyirawo omubiri, beetuma, bakwata ewawunya. Abo be tuyinza okuyita ba diehards, bakabulaza, babooya abavuddeyo okulaba nti n'ensonga tugigguse. So abo abantu beetuma bwetumi. So
abo bwe basobola okubeera nga batutwaza okubeera nti tumalako ne tutambuza ebintu gwe n'olowooza gundi akikola atya, kumbe ayina abali muli emabega abo b'otasobola kulaba abasobola okubeera nga bamusapootinga okubeera nga omulabako wano, gwe n'olowooza nti abikola bw'omu naye n'ogamba nja bikola, n'ogenda n'obikola ne bikulema, n'oweebuuza oba abikola atya, kumbe tabikola yekka, ayina ttiimu ng'ate olwaleero ensonga lwaki tuli wano tudescribinge kuki ku bigendererwa ebyo ebirungi eby'okukolera ewamu, tulabe mu butuufu ddala ebirungi eby'okukolera ewamu oba oyogedde nabyo oba obiweeyinze bisinga ggwe agamba kantambuze akange, bwe biba tebisinga oli ku ki? Lwaki tobaako na munno gwe weegatta naye ne muggusa ensonga? Olowooza gwe ensonga onoogiggusa bw'omu okakasa? So tulaba nti mu bano baddayihaadi bambi abavaayo ne batuyirawo omubiri, babeera ne characters zaabwe nti bali committed okulaba nti nno bakola ki, batubeererawo tubeere nga tusobola okuggusa ensonga eno, kitegeera. So babeera balina same ideas naffe okubeera nga ensonga eno tugitambuza, basacrificinga, basubwa bingi, beeteeka mu ngatto okubeera nti ki ekintu kyonna kyonna ekibaawo kibeera kigguka. Batunoonyereza ne batukolera research ne batukolera presentation zino z'onyumirwa, gwe n'olowooza nti nno presentation yabyekolera akola buli kimu, maama siyabike. Kwegamba buli omu abaako n'omulimu gwe gwakola okubeera nti tugattagatta amaanyi ago ne tusooka okubeera nga tukupresentingira, n'onyumirwa ka video, n'onyumirwa ka print, n'onyumirwa ebigambo ebisenekevu nga bino, n'onyumirwa flow, n'onyumirwa momentum, n'onyumirwa n'omukolo gwe tuteeka ku ground. So bano abantu batubeererawo bambi, batubeererawo kakati neeyo nno yebeera skill okubeera nti tukola ekintu ekiyitibwa teamwork, nebeera nga skill okubeera nti if abali ewamu tukwataganira wamu ne tubeera nga tuwuliziganya effectively okubeera nti tusolovinga buli nsonga ne tugitematema, ne tubeera nga tulina ekintu kye tuconstructing okubeera nti tukikola ki, tukiwumbawumba kitere kiggwe, in that nga tusobola nga tusolovinga ebizibu ebitulimu, tusobola okusolovinga ebizibu ebiremeseza ekintu kyaffe okutambula. Obeera ng'olina kyeweekwasa, oli mulwadde, abaana abo balwadde, abaana tebanna bagenda ku ssomero, nga kyekikulemesa okujja wano tutule ku ttebo okuteesa. So olw'okuba nti tukolera wamu tubeera responsible okubeera nti n'ebyo ebizibu tukuyingirira, tusobole okubeera nga tukukiryalinga, obeere nga tolina kikuluma, osobole okubeera ng'ojja wano ne tuteesa. Ekibuuzo, gwe wagamba nti nyina ebizibu byange, okakasa ebizibu by'osobola bisolovinga? Osobola bisolovinga? Ogaana okwegatta mu banno ng'ogamba nti olina ebizibu byo, ate ebizibu byo we bituuka n'oyagala okusaba banno ssente abo butayagala okwegatta nabo. So osobola okumalako ebizibu byo obwomu. So wano batulaga nti okubeera obumu tufaayo nnyo okulaba kiki ekikulya obwongo, kiki ekyo ekikulemesa okubeera nti toteesa bulungi. So ne tusobola okubeera nga tusolovinga ekintu ekyo okusobola okubeera nga kiggwawo. So tu exchanging ideas, tuteesa, tukwataganira wamu okubeera nga nti ki ekintu kye tukola kibeera successful. Ebimu ku birungi lwaki tukolera wamu, oba ebimu ku birungi ebiva mu eno skill ey'okukolera ewamu, ekisookera ddala tusolovinga obudde, buli kintu ne tukigaayagaaya mu bwangu ne tukimala, tusobola okubeera nga tukozesa amaanyi ag'ekika ekyowaggulu okusobola okubeera nga tuddukanya ebintu byaffe ku sipiidi, twesikira wamu, tutambulira mu lujegere era tuweesika, nsindika njake, tokkiriza munno kufiira mu kkubo, like kusikira mu kkubo, wasika ng'omuteekako ekibuli ng'omusindika asobole okubeera nga aggusa ensonga. Success edipendinga ku ffe ffenna, oba okitegeera. So twepushinga, wabeerawo baddayihaadi abagamba tujja kutambula okubeera nga tukwasaganya obudde. So oba okitegeera, ebintu bino tubeerako ne focus okubeera nti tulina okuggusa ensonga zino, tubeera n'obwobuvunaanyizibwa okubeera nti twewakeya. Nga bwe nkugambye, wali oli omu ayinza okuba mulwadde, ayinza okuba abaana be balwadde, okusobola okubeera nti tuli atipa. Ebyo byonna byetaagamu commitment, byetaagamu faithful, bwe bwesigwa, ne byetaagamu patience ey'ekika ekyowaggulu okubeera nti ensonga eno etambula. Oba wakitegedde? So mu nsonga zino oba mu skills ezo zonna ze njogera, kirimu okubeera nga oyo abakulembedde abeera so
collaborative enough okubeera nti abalowoleza okusobola okubeera nga abapushinga okubeera nga mumalako ekintu ekyo mu birungi bye tuba tuaiminga mu abo abatukulembedde nti tubeera tusuubira nti ensonga ejja kugguka yonna gye tuba tukola ki tugoba olw'ensonga nti tulina essuubi ly'amaanyi okubeera nti oyo atukulembedde asobola otukubira omumuli okulaba ludda gye tutalaba okubeera nti atusindika n'atupushinga okubeera nti tutuuka ku success oba kitegeerekeka. So within us tubeera twewa respect nga twewa ebitiibwa okubeera nti buli omu tumuwa obudde n'areasoninga ne tumuwa amatu okusobola okubeera nga atuwa kiki ekyo kye tutamanyi okubeera nga tukola ki tusolovinga ensonga. Bwe tubeera awo nno munnaaye ogenda okulaba nga tulina connections within us ekiba kiganye tusobola okwekontakitinga oba okwekonekitinga tusobola okubeera nga tuleeta abo bakafulumuffe abasobola okubeera nga baizinga ensonga okubeera nga ki tumaliriza ensonga. So connections zibeerawo within us nga ate kijja automatic nga tewali wadde ki akase munne ogenda okulaba nga ya connectinga ku lawyer ogenda okulaba nga connectinga ku mubazi w'ebitabo ogenda okulaba nga kugamba connections ez'okusolvinga ebiseera byaffe tuba tuzirina mu bungi bino ebintu byetaagamu emotional intelligence okubeera nga ekintu okitunuulira bwoti n'okiwaako eriisa ejjogi n'okirowoozaako oluvannyuma n'onoonya ekyokukikolera however much nga kinyiiza kitya. So bino byonna obeera nga mutuufu toyina g'okola nayo onoobisangawa obifuna twemotivatinga ne twezzaamu amaanyi okubeera nti tukipushinga. Oba mwali mulabyeko ku bantu bano abasimba emiti gy'amasannyalaze ezo ennyimba ze bayimba ezo ziba motivating okubeera nti bakolera wamu bakubeera okubeera nga basobola okukola ki omulimu basobola okugumala. Nakolako mu ezo egyo emiti gy'amasannyalaze naye ndowooza nze twakolanga back feeling nga bamaze ogisimba. So ezo ennyimba zaabwe zibayimba saazimanya nnyo ne nawuliranga bulizi nti bayimba. So tubeera nga tucommunicating okulaba nti ensonga tugiggusa oba kitegeera ebyo byonna njogera ku bukulu obukolera ewamu birungi biki bye tusuubira. In other words twewaayo ne ku bulabo olaba munno ng'alina skill gy'akoze alina ekirungi kyakkoledde okumusiima tekiba kibi. Ekibuuzo kiri nti wakasiima bameka ye onoobasiimira wa ng'okola bw'omu. So tukubiriza okubeera nti kola naye nga olina gw'okola naye gw'owanyasaganya naye ebirowoozo gw'owanyasaganya naye ssente such that obeere nga otambula mu mbeera ennungi. Leka kubeera nga oyimiriddemu olw'essente oli mwavu olina ebizibu byo naye ate wekituuka ekyokunoonya ssente ate ebizibu byo gwe byeweeyawulira ku bantu ate notandika obbikuba abalala. Olina ebizibu byo toyagala kukolagana n'abantu kyokka ate bw'otuuka okwewola ssente ate n'olumba abantu bwe weeyawulako n'obalumba bakuwole ssente bakuwe ssente oluusi ozibabanja ku pisito oba ozibeewolako ku pisito we bazikumma ate n'onyiiga gwe weekubemu ttooki gweobakoledde ki obadde obeegattako oba obadde obeeyawulako. So nga w'oyagala abakuyambe mu ssente nabo we baagala obayambe mu kubeera wamu nabo musobole okubeera nga mulina ensonga gye muggusa. Sigadde nze Kim Hakims emisomo bwe gityo tugimalirayo mu ttiimu Deep Mind. Owulira Deep Mind owulira ttiimu we tuggusiza ensonga nga tutakula omutwe okubaako kye tuteeka ku ground. Project eri registered mu bitabo bya gavumenti eya Uganda gyeri. So gwayagala wenna okubaako ensonga gy'oggusa tukwaniriza tusinkane mukadda ku lutimbe enkya. Mwebale nnyo kuba bantu bagumiikiriza balungi. Mwebale nnyo kuwachinga Kim Hakims video tutorials. Munsange ku kabanja ka Facebook mbaayo mu mannya aga Kim Hakims. YouTube page yange eyitibwa Henno linnya ki siryerabidde Gentleman's Agreement. Awo tukakangiza ensonga. Mwebale nnyo mwebale eddala. See you. Mbagala nnyo tusinkane. Bye bye.